Wow. Mu bitundu by'e Kayunga eyo waliyo abatuuze baludde nga basoowagana lwa ttaka kakati nno ensonga zino baziyingiza mu bannamateeka gwe baleese okulaba nti abayambako batereeza ensonga ezasoba. Mu mawulire gaffe ag'omunnyo tuzze tukulaga enkaayana z'ettaka e Kayunga zino nno zirudde ng'abatuuze balumiriza omugagga Badru Ssemugga ne kampuni ya Modern Agric Infra Uganda Limited okubagobaganya ku ttaka lyabwe n'ekibira kya gavumenti ekya Kiwula Forest Reserve. Ku mulundi guno zisitudde omulamuzi wa kkooti emukono era abatuuze basiimye kkooti okusituka nga bagamba nti kyakuteekawo obwenkanya. Ekikola kino kye bakoze olunaku lwa leero kkooti okujja ku ground kikola kirungi nnyo kubanga ebiseera ebisinga kkooti zisinzira eyo gye babeera nga tebatuuse ku ground ne basala emisango naye baba baze ku ground we bati kyewaba ogenda mu kkooti okusingira ddala balooyo abalimba nga banoonya okuweebwa ssente omulamuzi aba alabeera ekikituufu ekiri ku ground. Kiba kirungi nnyo omulamuzi okujja ku kikola n'amanya ekirowoozo ky'abantu. Ettaka lino eririko enkaayana lisangibwa mu ggombolola y'e Galiraaya mu disitulikiti y'e Kayunga era nga liriko ebyalo ebiwerako okuli Kiwuula, Kisaalizi, Kiyago n'ebirala. Abatuuze bagamba nti bazze basindiikirizibwa ku mudumu gw'emmundu okuva ku ttaka lino ng'ensonga zino zibadde na mu kkooti okumalira ddala akaseera. Gye buvuddeko minisita akola ku nsonga z'omunda mu ggwanga Obiga Kanya yasindika akulira poliisi y'ettaka mu ggwanga Mutungi Charles okwongera okwetegereza ensonga zino bw'atyo n'ayimiriza enjuyi zombi olwa Badru Ssemugga, Modern Agric Infra Uganda Limited n'abatuuze okugira nga bayimiriza olutalo ku ttaka okutuusa ng'omulamuzi apalambudde. Nga batuuse e Galiraaya wasoose kubeerawo okuwanyisiganya bisongovu wakati w'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga Aida Nantaba n'abakungu ab'ebyokwerinda ababadde bagaana ssentebe w'ekyalo n'abakungu okuva mu minisitule y'eby'ettaka wamu ne bannamawulire okubeerako kye balambula. What you had agreed in your security meeting on the government policy, you said COVID-19, you don't allow people. Let us not have people. Madam Aradis, what kind of law are you keeping? Ministers the local leader should not participate in the local system. Land is out of this. DPC, you cannot have lands out of a locus visit because they issue the titles these people depend on. This process, your own. Wakati ng'omulimu gugenda mu maaso munnamateeka wa NFA n'owa Badru Ssemugga katabagwanga ne Malaka nga munnamateeka wa Badru Ssemugga awakanya okunoonya ensalo ng'agamba nti si kyekyabaleese. You have seen our point is here. Don't pick it. But picking it, yeah. That's a bragging and you. Don't pick out. You speak now, no cancel. Who are you? Yombako omukyalo w'e Kayunga Aida Nantaba agamba nti Paalamenti teyisangako tteeka lijjawo kibira ky'ekiwuula era bw'atyo yeewuunyizza omugagga by'akolera ku ttaka lino. Tumanye emitendera gy'okufuna mu ettaka ery'ebibira. Paalamenti yekola kye bayita okugazeetinga ebibira. Era bw'obanga oyagala okukozesa ettaka ery'ebibira, Parliament erina okukola kye bayita degazetting the forest reserve. Naye in this process tekikolebwangako. Byamunyirwa Ivan Lammeka, Kraso TV omunyi.